Charlotte Nowamanyi y'omu ku basomera ku ssomero Bwama Primary erisangibwa ku kizinga ekiri ku nnyanja Bunyonyi. Ono tumusanze akkirira okuva ku kizinga gy'asula n'enkasi ye agenda kuwungula n'afuna akakisa okutambulako naffe mu kaato aka yingini. Nowamanyi ng'alubirira kubeera musomesa atubuulidde nti asomedde mu bugubi okutuuka ku bibuuzo eby'akamalirizo. I feel better because when we are going to school, when the lake is rough, we can't force it and cross it to go to school. Agamba nti newankubadde ebibuuzo by'okwegezaamu oba mmooko byamulema naye mu bino asuubira okufunayo waakiri 26. I know my studies. When I do my mock exams, I fail it. So now I praise the God to give me good aggregates. Gye tweyongedde tusanze ne banna abalala ababadde bawungula obwato okweyuna essomero okukola ebibuuzo byabwe. Bwe tutuuse ku ssomero, abayizi basoose kuyitibwa nga bwe bakwasibwa endagamuntu zaabwe okukakasa nga bonna weebali. Wabaddewo okutya nti omu ku bayizi Abraham Oshabohebwa yandisibwa ebibuuzo kuba abadde tannatuuka, kyokka oluvannyuma bw'atuuse ategeezezza nga bw'aluddewo ng'asaabaza ababadde bajja okukuuma ebibuuzo. Abraham. I was waiting for our supervisor to bring him on the canoe. Libadde teriri busa ku ssaawa nga 2:40 omukungu Bernard Kajumba byagageire n'agoba n'ebibuuzo. Omukulu w'essomero kimwewuunyisizza okulaba nga ku mulundi guno bituukidde mu budde. Olwaleero has been a change. Bituuka mu ssaawa. Era n'atubuulidde nti bukyanga lubanga lwa mmindi essomero lye terifunangayo first grade naye ku luno alina essuubi. Tujja kutuuka mu first grade. Kata omanyi engwe ebintu nga tibitambula nka kolowooza. Twogeddeko n'abamu ku bayizi be nga baakava mu kibuuzo ekisoose ne batubuulira bwe kibadde. It was somehow as in I found some of the questions when we've been discussing them in class. Questions in section A. They were simple. Essomero lino nga lya gavumenti alikulira asabye lidduukirirwe okusobola okwongera ku mutindo gw'ebyenjigiriza ku bizinga by'oku nnyanja Bunyonyi. Badde nsaba gavumenti tuyambeko ku motorboat. Kyo kijja kunyamba ku conductinga morning prep na evening prep kugira nga abaana abatuuka ku landing sites mu budde batuyambeko na solar system awundi ekyakuyamba kw'abaana ku improvinga. Ennyanja eno Bunyonyi ekwata kyakubiri mu buwanvu ku ssemazinga wa Africa oba oliawo ekyongera okunnyonnyola obuzibu abayizi bano abagisaabalirako bwe bafuna buli lunaku. Ddala bwe zikusanga ozigumira abayizi bano bamaze emyaka 7 nga bayita ku mayengo g'ennyanja Bunyonyi gye basaabala nga beeyambisa obwato obw'enkasi okutuuka ku ssomero lino, kyokka bakoze ebibuuzo bye bimu n'abalala mu ggwanga batayita mu mbeera y'emu. Patrick Sennyondo, NTV, Kabale District.